law unzilat fiina singa yali eno waffe lattakhadhnahu ida olunaku lwe yakka twalifudde lunaku lukulu twalirukuzizza yalibadde yidi. Aya ki yali agamba eyo eri mu suratu Maida aya ya 3 alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umaru yamugamba atya? Yamugamba a'rif hadhihi al-aya, aya yogamba njimanyi. Mata nazalat, manyi yakaddi, wa aina nazalat, era yakirawa. Nazalat yawm al-jum'a, olunaku lwa juma. Olunaku lwa juma. Sokola bye binene we bisinkana. Aya eyo ya Maida aya yokusatu yakka lunaku lwa juma. Kiki manyi ku lunaku lwa juma? Lwe lunaku lw'ebbeeyi, lwe lunaku lusinga ebbeeyi mu wiiki. Yagamba nti wa rasulullahi bi Arafa, omubaka wa Allah yali mu Arafa, yali mu Arafa, mu lusenyi lwa Arafa. Bwe watuukako e Makka otegera kye bayita Arafa, okeera enkya ng'oli mu lusenyi lwa Arafa. Kyekibeeraawo mu lunaku lwa Arafa, kyekiri ku lunaku lwa Arafa lwe lunaku lusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Afdalu ayami sana Arafa. Kati aya muyakkira kyekiri mu aya eno kyenkulumiriza kikulu bannange, kikulu ekiri mu aya eno. Omusomo sinnagufaako, sinnava ku musomo, tukyali ku musomo. Twejjukanya ku mpagi za Busiraamu 5. Bwombuza obujulizi obutegeeza akanyomero kano ke tulimu katya nti zonna nkulu, nkuleetera aya eyo, aya gye nkuleetera. Mwenange empagi z'Obusiraamu zonna nkulu, zonna nkulu, tekuli nto, tekuli mayina, siza namansasaana. Mu ddalasa yaggwa nakibagamba, enkola ya kasita togireeta ku mpagi z'Obusiraamu. Munange swala mwe mugende musaale, nze kasita nasiibye, kasita nasiibye. Allah bamwebuzabulizaako up to that extent. Oyagala kuwabula Allah, yetayawula kusiiba na kusaala. Kati okusiiba kwe kusaala. Omunyo ye sukaali, ekewa mu wote bwokola. Omwana kusabaza school fees kogwe kasita nowadays requirements. Kati requirements the school fees. Omukyala kusabaza bizigo kogwe kasita sukaali waali. Kati ebizigo ye sukaali. Sukaali gwe beesiiga. Ebizigo bizigo. Siwulira? Ne sukaali sukaali. Ngenda okulaba nga Allah abasiibi ffenna nga tuwentegeereeyo nti kusiiba eno mpagi ate sola. Ne sola. Si bya namansasaana. Programu y'okutambuza eddiini yaffe eno ku sisimu ya kasita. Nsaba Allah agitulase nga tunnafa. Bannange buli mpagi. Munnange haji bazinye tugende tusaale. Osalira mu dduuka lyo. Man arada an yalqa Allah ghadan muslima falyuhafidh ala hadhihi as-salawati al-khams haythu yunada bihin. Irshadat okunnaku luŋŋamizibwa min al-udhama okuva mu banene. Ibn Mas'ud bwatyo bwe yatugamba ffenna abasiibye n'abataasiibye, bwatyo bwe yatugamba ffenna bannagagga n'abanaku abankuseere. Man arada, buli awulira nga ayagala,
bw'owulira kyokusanyusa, bw'owulira weesunga an yalqa allaha ghadan muslima, okusinkana enkya, okusinkana Allah enkya ng'oli musiraamu owaddala, yatuga nti falyuhafidh, yeekwatenga nnyo. Bw'oba okyagala weekwatenga nnyo ala hadhihi as-salawati al-khams, ku swala zino 5. Nzisalirewa si mu ofiisi yo, ne bweba ngaze okusinga omuzikiti guno. Oli musajja, toli mulwadde, enkuba tetonnye. Haithu yunada bihin, yatugamba zitwale wali we baziinira. Ani naawe kikutwaliramu, oli MP, so oli bize nnyo, neoba olina ekitiibwa ekisinga ekya pulezidenti. Man arada, buli awulira kimusanyusa, an yalqa allaha, okusinkana Allah, ghadan enkya, musliman, nga musiraamu, falyuhafidh, yeekwatenga nnyo, anyweze eki ala hadhihi salawati al-khams, essala zino 5, haithu yunada bihin, azitwale wali we baziinira, tosalira mu ofiisi yo. Eno ibada ey'okutwala essala mu mizikiti togirekera banaku, olina gagga. Empagi z'obusiraamu ziri 5. Kwani ku mugagga n'omwavu. Obujulizi buluwa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, eddiini yammwe olwaleero njijjuza, olwaleero njijjuza. Diini kyeyo? Omu yeebuuza, kati aya eno eragirawo empagi 5, kati kyenkutuusaako. Mulimu lw'ekiivu bakiyita wajhul istishhad. Aya eno tugikozesa tutya? Ogikozesa ng'obujulizi obulaga nti empagi z'obusiraamu zonna nkulu. Kati yenkulaga nti ebigambo ebyowulidde, al-yawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero eddiini yammwe njijjuza, olwaleero eddiini yammwe njijjuza. Kati aya eno bweyongerayo mu maaso gyeraga, yayatula ekimpozi. Ani akyembuulira? Yayatula eki? Mbadde mwe mukirabye. Eno aya yatula eki? Gamba erinnya ly'eddiini Allah lyagamba. Yaga al-yawma, okuva na leero, akmaltu lakum, mbajjuliza eki? Dinakum, eddiini yammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, era ekyengera kyange nkijjuza ku mmwe. Ebyengera byange mbijjuza ku mmwe. Ni'mati nkyamyeko mu kanyomero akagamba kale kankalekaako. Wulira, waraditu lakum al-islaama, mbuuza ayatudde oba tayatudde? Eddiini yajatudde gyagamba? Eddiini yajatudde? Kakutanda n'ofa ng'oli mukaafu. Musimandi mulokole, simandi mukulisitaayo. Gwe weetonda, gw'omanyi obukugu Allah bwe yakozesa nga akutonda. N'akulondera eddiini ate gwe n'ogaana.
bakutenda emputtu gezaako bugezi ofe ng'oli mukristaayo ng'oli museveniside oba omuliro gwa Allah guyita gwa kusaaga. Nannyini nsi eyatutonda yatusiimira eddiini eryemu bagiyita busiraamu, yaga nti waraditu lakum, era mbasiimidde al islaama. Eddiini bagiyita busiraamu, diina yeddiini gyembabanja. Mu suura gye bayita Ali Imran aya 19 era Allah n'akirumiriza yatugamba nti inna diina mazima eddiini inda Allahi, Allah gyamanyi al islam bagiyita busiraamu. Abagezi oyo bwino gwe betegereza ne bafuna message egi etya nti abantu bonna mu nsi yonna bateekwa kuba basiraamu, kubanga ne bannabbi bonna baali basiraamu. waman yarghaba an millati Ibrahim, ani ayinza okuva ku diini ya Ibrahim illa okujjako man oyo safiha nafsa nga magezi ge galiko ekikyamu. Suratu Baqara, diini kyeyo Allah yatugamba idh qala lahu rabbuh, mu kiseera ekyo Allah we yamugambira nti aslim, siramuka. qal bannange omuddu yali mugezi, tiyakola mu mputu naaka, yagamba nti aslamtu, nsiramuse li rabbil alamin wa raditu lakum al islaama diina, mbasiimidde busiraamu yeddiini gyenjagala. wala tamutun, mukyalisa ebijanjala empiso naye tewabangako gwe katanda naafa ne bamundeetera illa wa antum muslimun, okujja nga oli musiraamu. Suratu Ali Imran, eno aya eri mu kitabo kyaffe. Babakaafu bagyegomba naye Allah yagituwa ffe tugiina. Ffenna Allah yatusiimira ddiini emu busiraamu, ffenna abagagga n'abaavu. Tekakutanda nobaako kyeweekwasa n'ogana okusiramuka anti taata wange mukambwe nnyo. Alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah singazi. Ne banno basiramuka balina bataata bwabo abakambwe nga famire yonna yabakatuliki. Naye abo si be bakutonda, abakambwe wala be bamanyi gwe siramuka nasulawa, ensi ya Allah ngazi. Wakiri osula mwala nenga oli musiraamu, kati bwefanga oli mukaafu omuliro gwa Allah n'ogusobola. Wulira Allah bwe yatugamba waraditu lakum, waraditu lakum al islaama, mbasiimidde busiraamu diina. Ebidiini byonna Allah abigobye. waman yabtaghi ghayra al islaami diina, gwe kalitanda nafunayo ekidiini ekirala ghayra al islaami nga si busiraamu. Eno sura bagita Ali Imran, Allah yatugamba falan yuqbala min, byonna byakola poteya. wa huwa fil akhirah, bwafa beppa min al khasirin, mu kyoto. Ne bw'oba olina ekitiibwa ekisinga ky'amagulu nnyondo kekakutanda n'ofa ng'oli mukafiiri. Allah waffe yatugamba mu ssuura eyitibwa Ali Imran, yatugamba nti inna allazina kafaru, mazima abakaafu, lan tughniya anhum amwaluhum, essente zaabwe tezijja kubagasa. lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a wa ulaika hum waqudu nnar. Ezo nkuza muliro.
bw'olaba ng'omukaafu yenna oba mukatuliki oba museveniside oba mukulisitaayo bannange nyina ensonga lwaki mbyogera kubanga nze mpulira n'abasiraamu nawasa magureti ng'ate Allah atugamba nti ulaika hum sharrul bariya ebyo byebitonde bisinga okuba ebibi kati apatayiti ogijjawa nga maadamu oyo akufumbira gwesola ne mu buliri mulyambizi mukaafu ulaika hum waqudu nnar byengenda okugamba byegenderezi mbadde nga nti bwolanga omukaafu yenna kale olw'okuba tetumanyi ajaliye ayinza okusiramuka munnange naye kankimaleyo bwe nti bw'olabanga omulambo gwo siwulira wallahi okakasanga ogusembayo nti olwo luku lwa muliro. That is a wood for Jahannam. Allah bwe yagamba nti ulaika humu waqudu nnaari. ndi mu ssuula eyitibwa Maida aya yokusatu nalabye nga kyetaagisa okukijjirayo ku basaaze bannaffe nti eno aya tugiyiga mu ki olwaleero nga abasiraamu bangi bakimanyi bulungi nti empaji z'obusiraamu ziri 5 bo balowooza nti olwo kiwedde ne basooka bavuluga ziri nga kwe balaba ate bw'omugambako ng'akaayana mu kifo ky'okutereeza mbadde ga nti eno aya etwanjulira bingi baabagezi ye balabamu. Ekisooka kyekyo kitya buli muntu yenna ateekwa kuba musiraamu okujja nga asobola okutunnyonnyola nti Allah si yamutonda. bw'aba takisobola asiramuke ate bw'agaana bw'afa luku lwa muliro. Wallahi mu hadisi emu Imam Muslim yagifulumya olw'obukulu bw'ensonga gye tuliko yatandika na kulayira yagamba nti wallahi nafsi biyadihi ndayira oyo awanidde obulamu bwange mu mukono gwe la yasma'u bi ahadun teri alimpulirako teri aliwulira ku Nabi Muhammadi yatugamba yahudiyun au nasraniyun oba aliba mukatuliki oba museveniside oba aliba mulokole oba aliba muki thumma yamut ne kamala kamutanda nafa walam yu'min billadhi ursiltu bih nga message gye namuleetera tanaba kugikkiriza illa kana fi ashabi nnar duba lukulwa muliro. Allah yasalawo yamala yatugamba nti waraditu lakum lislama. bye twakoogera ku aya eno bitegeeza bibiri. Ekisooka nakigambye buli atannasiramuka asiramuke. mu hadithi mwambaka yatugamba nti al islamu yajubu ma qabla omusikaafu wasiramukira nga Allah musonyiwa byonna byakulembeza nga tandika fayiro mpya olaba watusooka ne mujjana asiramuse leero talina zambi ne waba yatta abantu Allah byonna bimusonyiwa. al islamu yajubu ma qabla buli atannasiramuka asiramuke si kweyagalira lwampaka kubanga teri muddu ng'alina ku magezi okujjayo nga kimanyi nti Allah yamutonda ate yamuliisa yatonyesa enkuba yamukolera buli kimu. wahuwa alladhi yatawaffakum billayl wa ya'lamu ma jarahtum binnahar yamwebasa namuzuukusa kati oyo gwokolerako emputtu tolabanga ajja kukokya ng'akusinze tolemera mu bukaafu ng'ogenderedde Allah n'akokya ng'agenderedde. Gambye bye twakoogera bitutuma okutegeera ebigambo bibiri mu bwangu nnyo kuba tomanyi ajaliyo ekisooka nkimaze ekyokubiri nakirabye era bitutuma okuba nti buli musiraamu togeza n'otagala novamu siwulira teri muddu nga Allah yamuwa ku magezi namuwa ekyengera ky'obusiraamu ate nakivaamu
bino byempulira nti ate gundi yalokose. Omubaka yatugamba nti man baddala diina, agezaako n'akikola fakutulu mumutte. Magezi gaba galazeewa, ndiva mu busiraamu nengenda mu bulokole. Nsaba Allah akintaase n'abantu bange, nsaba Allah akirasa abasiraamu bonna. Oli musiraamu nywera hatta talqa Allah, mpaka lwolisinkana Allah ng'oli musiraamu. Abu Musa al-Ash'ari mu binene Allah bye yamulaga era n'atuwa ddalasa. Bannange omubaka bye yasomesa tebidiba, kasita kisomesa kiba kiwedde. Bw'okyekwatako gw'owangula, bw'ogaana nga Allah akwokya. Ebya Abu Musa byali bitya? Ngamba Abu Musa al-Ash'ari sahabiyun jalil, y'omu kwabo omubaka be yeesiga ennyo. Yatuuka n'omusindika e Yaman akolenga ambasada we. Byali bitya? Kakati Allah waffe bw'atyo bwe yakisalawo ng'abanene babiri be bajja okuvaako entandikwa y'okutereera kwa Yaman. Asookaani Abu Musa al-Ash'ari, omubaka gwe yasooka okusindika e Yamani, agenda asomeseyo obusiraamu. Okisembeza obulungi bwe kitwalenga kale omubaka abeera Uganda. Kanaakwata Abu Musa al-Ash'ari katugeze n'amusindika e Sudaani. Kuba ensi ziriranjiganye ezo. Kati omubaka wamusindika e Yamani. Uli okumanya nti wali bwina asaaga. Nze newunya abasaaza abasala ebirevu. Mwali mulowooza nti omubaka yali asaaga. Kati obwino yaddiba ssebo. Kati uno musaaze, wulira akavuyo akali awo. Ate akimanyi nti empagi z'obusiraamu ziri 5. Empagi esooka mulimu okutongoza omusomesa. Musomesa ki Nabbi Muhammadi. Ani yatugaana okusala ebirevu? Nabbi Muhammadi. Ko musaaze yabisala. Toyagala kumanya. Toyagala kumanya, ojja kumanya. Wallahi ojja kumanya. Essula gye bayita Saadi, Allah bw'ati byagimaliriza yagamba nti wala ta'lamunna naba'ahu, ojja bitegeera walau ba'da hin, ne bwe buli baddi. Sababu oli musaaze w'ebirevu ate bagambako sababu toyagala kumanya. Kasita nasiibye kasita mune ekyo ekyokulwanyisa ky'abannabbidaa akati ekisinga obunene. Omugamba kina kasita oyagala kuwabula Allah. Ddala badde abategeera eddiini eno ng'eddiini yabo bagizimbira ku mpagi 5. Mbadde gamba ebyabanene babiri, Abu Musa al-Ash'ari ne sahabiyu omulala ayitibwa Mu'adh ibn Jabal. Ani yasooka Yamani? Gamba Abu Musa al-Ash'ari. Oluvannyuma omubaka alabawo obwetaavaawo. Nasindikayo sheekh omulala. Yasindika yani? Gamba Mu'adh ibn Jabal. Era aliko hadith mashhur, hadith emanyiddwa bulungi. Era bw'ogyetegereza obulungi bwe bumu ku bujulizi obulaga nti omusiraamu tasoma Bayibuli. Kuguno omulembe gwa Qur'ani walabyewo obwetaavu nga mu Qur'ani tebujja kumala. Awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Hadithun sahihun mashhur. Omubaka yali asindika Mu'adh e Yaman, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yamugamba ebigambo bingi biwerako era tujjabbiza mu musomo omulala nga tulaga empagi z'obusiraamu 5 nti zakuliranyisa. Olwo katujjemu kino yatuuka omugamba nti innaka mazima gwe satati qawma ahli alkitaabi, gy'olaga bantu ba kitabo.
katugeze amulaga nti ogenda mu balokole bantu ba Bayibuli. Asindikani mpozi gamba Muadh ibn Jabal. Kyekiri ku Muadh ibn Jabal gamba munna Qur'an. Ate nsaaki yange yandaga wamusindikira eyo amugambe ebigambo ebyo waliwo basahaba baali bakasiramuka nga bahafizu ba Bayibuli. Kale ngeri babadde banene eri mu bulokole mu bukulisitaayo nga Bayibuli esula wano ngani nga Abdullah ibn Salam nekitegeeza nti ekyo abannaffe abamu kye balooza nti gyekiri singa kyaliyo kyalitandikiddeawo kitya mpozi jjukira agenda mu bantu ba ate asindikayo munna Qur'an yali baddaga nti onakuwerekereko ani ogenda okola eddawa yennyini nga bano gye balowooza nga gwe bw'osoma mu Qur'an wala tebabitegeera ng'onaleeta wali mu Bebulaniya nga basomerako mu Bakolinsawo ng'oleeta nga nawe mubakwate bulungi mubakwatire ddala ng'oleeta obukwate mu Qur'an mubakwate naye mu Bebulaniya ng'owasomako mu surati katugeze mu surati Namul ngate Abdullah ibn Salam nga naye abayiira walimu ng'obapirisuuti namukwata embalakaso era n'alajana banaga nti wago gayise otya basiibi bannange eddiini yaffe tugiwe ekitiibwa mbeegayiridde ebigambo bya Bebulaniya twafuna ddi obwetaavu ku gantu ago eddiini yaffe teyajjula alyawma akmaltu lakum diinakum eddiini yammwe njijjuza ya Imaamu Malik bwe yali ayogera ku aya eyo yatugamba nti ma lam yakun yawma idhin diina buli ekikyali mu busiraamu ku luli nga aya yekka falan yakuna diina tekikkirizibwa mu busiraamu luli tekyaliyo ate Allah agamba yagijjuza ate gwe omukwata ensobi omugakano wakeerabira era kyovola Allah yatamanye bannabbidaa balinga bakwata Allah ensobi yagamba ekintu kyajjula ate bo balaba obusiraamu bwali bulamu amawuledi bwali bulamu amadda ga mbogo bwali bulamu zikiri kalenge 3 days program wabagajjawa balina obwongo batetenkanya sewo ne bateekawo oguntu awo ne gukwatayo okakananga mu nsi yonna gyeguli 3 days wali wali tayari 3 days 10 days kogedini yaffe yakusatukira tekuli mateeka go tinakutambulirako eno aya tetuukanga Uganda alyawma akmaltu lakum diinakum buli atannasiramuka ateekwa kusiramuka lwa mpaka ate mangu nnyo nga tannafa bw'agaana olwo lukulwa mu muliro ate buli musiraamu togeza n'olokoka ombaka ayise ekirangiriro kyaggwa oda yaggwa eruga ti man baddala diina faqtuluhu agezaako n'ava mu ddiini n'ava mu busira mumutte nywera totagala sente meka ze bagenda okuwa ezo zonolyako ne mukabbuli oleka ekyebbeeyi kye ekigenda okutaasa mukabbuli mbw'olokoka tekuba kuwunga okwo nsaba Allah akkirize tukome biwulirako buwulizi ate bireme kuddamu kuwulira nti gundi yalokose okuma tekiri ewulira kati nkuzizaayo e Yamani kati mbaka asindikayo musomesa omulala ani oyo gamba Muadh ibn Jabal ani yasookayo suulira Abu Musa al-Ash'ari kati Muadh atuuka e Yamani n'asalawo okutuukira ewa munene munne yatuukira mu muzikiti faidha yagenda okulaba rajulun nga waliwo omusajja marbutun bisiwari almasjidi nga bamusibye emigwa ali wali ku nkondo y'omuzikiti ani akiwulyako kino kyenjogerako kale ki ekyaddirira bannange Muadh ibn Jabal yategeera obusiraamu buno ddala alimu
Maadhi ibn Jabal nga tazanyira mu bwino. Jukira mugenyi ali ku bugenyi naye yabalaga nti bwino ateeka okukola. Ababuuza nti ate oyo ani gwabuuza alwa kiri ku oyo? Bamugamba nti hatha rajul, omusajja oyo gwolaba kaana nasraniya, katugeze yali mulokole, katugeze yali mukulusitaayo, yali museveniside, fa aslama nasiramuka, ate watanassara kati ate yazeeyo mu radiyallahu anhu Maadhi ibn Jabal. Bamugamba tula tukunyonyole, yagamba nti la anzil, nva ku nsolo yange mala yabagamba siva ku nsolo eno, sirinya ku ttaka lyammwe hatta yuqtala haddan, mumala mujjako nsingo. Kuntegeere ne yaffe envundu yali kasitandi ku bugenyi, ate bajja kulaga empisa embiku. Bwino bannanga ateeka okulamula ku nsi ya Allah kuno, oba twagala oba twagala. Yabagamba nti la anzilu hatta yuqtal, mumala mujjako nsingo. Bamala mujjako nsingo, nasooka atula mu lukiiko lwabwe. Man oyo yenna baddala diina ava mu busiraamu faqtuluhu. Wafunye oyinayo omulala eyakutonda yakusalirawo ddiini ya busiraamu, kati Allah agikuwadde ate ogivaamu olagawa, tekuba kuwunga okwo. Fa aina tadhhabun in huwa illa dhikru lil alamin man baddala diina faqtuluhu. Era Omar mbukulembeze bwe yatowa oda nasindika abajasi nabagaba feffetta abalogo bakoleki babatte. Bujala yatugamba atya, faqatalna thalatha sawahiri, twatta abalogo basatu mu kashi. Olaba otya Allah n'atuwa ku kyengera ng'ensi yaffe eramuza busiraamu. Allah n'atuleetera ku bamanyi abaddala nga Umar ibn Khattab. Kiki kyolaba mufeffeta abalogo bakufeffeta, kati otega butezi rediyo ate yakuyita wairaba ekitala bwe kikaabaawo yenyini otega butezi rediyo ateze nakani simanya bumaru simanya ndi nasana ocyamirano we wati era nakani simama fina simakulira basamize ocyamira bugwe nojja ne bulenga kati mwe mwerangirira n'abasiraamu balagula bannanga kavuyo nga kali mu ddiini yaffe. Ate mbu sheikh ate mukubi wa kitabu mulaguzi bweko kasimamu kusoma dua kakana byakola nga gushiriku. Man baddala diina faqtuluhu. Eyo aya yeyo mudarasa ya lero nsaba Allah akkirize nga twogera ku mpaji z'obusiraamu 5 tugiyigemu ebigambo 4. Ekisooka twakikulaze. Eno aya etegeeza ki? Buli atali musiraamu asiramuke. Ate ekyokubiri, buli musiraamu nywera, oba oli mwavu oba oli mugagga, gwenyeza kya bbeeyi kyo. Mukabuli teri mwavu kimaiti eyo giraba alaika mwavu kati gwegenda n'obusiraamu mukabuli lwe bwenyuma. Abawunga ogere nekitali busiraamu otuuke mukabuli
wano kunsoyinza okubonyirira era nga tulina naye gwe fa bakuteekeyo eri Allah akufune bwati. Inna rabbaka labil mirsad, Allah ina wakulinza tajja kufuna. Towasanga omukaafu tebikwatagana, ate omukyala tofumbiranga omukaafu ne waba yasinga obugagga mu Uganda. La tatakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Oyagala kuddira mulabe wa Allah ate gwe omufule mukwano gwo. Nakino tukiyigamu aya eno, buli munnabbidaa akole tauba, kubanga eddiini yajjula nga nejjajjawo tannazaalibwa, nejjajjawo jjajjawo yali tannaba kuzaalibwa, nannyini si n'alangirira nti eddiini ey'obusiraamu ejjudde. We yagenda okulangirira ebyo temwali kwabya nnyimbe, temwali mawuledi, temwali maddagambogo, temwali daawa za Bayibuli, temwali daawa za njiri, temwali bazikiri kalenge, tewali basiraamu basazi babirevu, tewali basiraamu bamukweyesa. Tukole tutya? Dda ku busiraamu original omubaka bwe yasomesa, oba oyagala oba teyagala. Mu hadiisi emu omubaka yalangirira ekibinja ekyokuwona oluvannyuma lw'okulaga nti abasiraamu bajja kwawukanamu obubinja binja. Yatugamba nti wasataftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi nnar. Sebo oli musiraamu? Omubaka bwe yasomesa tobiwa kitiibwa, tobiwa kitiibwa. Omanyira okwongera mu busiraamu ebitaalimu. Tastadriku ala Allah, oyagala kuwabula Allah. Musura gye bayita Maryam, Allah yatugamba atya? Yatugamba nti wama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wama khalfana wama bayna dhalik wama kana rabbuka nasiya. Allah tebamuwabula kubanga Allah teyerabira. Sebo gwolaba yerabira amawuledi kati omujjukiza, yerabira daawa z'enjiri kati sebo ojjukiza Allah. Alyawma akmaltu lakum dinakum la'ana Allahu man awa muhditha. Gwe bwewabuuza lwaki Allah yakyawa nnyo bannabbidaa, olowooza lwaki? Bamanyi okuwabula ekintu basahaba kyebataalaba nti kyetaagisa, ne bafa bonna ne baggwawo. Omubaka teyakiraba nti kyetaagisa, Allah teyakiraga mubaka, teyakiraga basahaba, teyakiraga Jibriiru. Nekitegeeza ati buli munnabbidaa ali ku mulimu gwa kuwabula basahaba. Era mbu awabula omubaka Muhammad amujjukiza byerabira. Towakana ne Jibrilu amutwaliddemu naye amuwabula, awabula ne Allah. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Alyawma akmaltu lakum dinakum. Aya eno era gye tuyigamu kino kyengenda okuwa kitya empagi z'obusiraamu zonna nkulu. Tukijjawo mu aya eno anti wulira Qur'an, wa raditu lakum al-islaama. Busiraamu kyobwo omubaka yabwogerako mu hadiisi emu, yatugamba nti buniya al-islaamu ala 5. Obusiraamu Allah bwategeeza bwagabirako ejjana buzimbibwa ku mpagi 5. Munnange eswala bazinye towulidde mugende nze kasita nasiibi la ila bannange notunulira oguddu nogaba kiweba kasita mane kyekiri mu nsi gye tulimu. Abantu abalamu abatanywa omwenge obwongo weebuli sebo kasita. Mama w'abaana eswala anti kandi mwamusaza kasita nasiibye kati omunyoye sukaali abawa gyatandika obikola ng'omugamba nti ez'emmere kasita sabbuni waali
oba abantu bannaffe tosobola mufuutanirako bwotyo, tosobola mwebuzabulizaako bwotyo. Kati oyinza otya okwetantala n'omanyiira, oyinza otya okwetantala ku Allah n'omwebuzabulizaako bwotyo. Kati sabbuuni gwe munnyo, bakusabye munnyo ko gwe kasita sabbuuni waali. Bagamba hijja haji olina sente, ate otulaga bitabo bya lisiiti za zaka. Gomanyi zaka gwe naakawa bane mungendeko mpola bamagondi kamadi bayitere bitabo ebyo olage tolaba zino obukadde 600 amiru yakamalo zitwala nazimwa ku sande mukubireko olabe obukadde 600 sigana nyingi ze wawadde zaka, naye ate hijja ya bukadde 2 kyewakoze kinene naye buli mpagi eno hijja ate eno kasita alyawma akmaltu lakum dinakum. Eddiini yaffe Allah yagijjuza atya? Buniya al-islaamu ala 5, buli mpagi zaka ne hijja. Yentegera y'abagezi basibi bannange mbeegayiridde, enkola ya kasita eddala seyalerebulako ekintu kimu, neerabira obbanyumiza. Omusomo guno kyekyaguntuma okulaba nga basaaze mu Ramadani kambasomese ku mpagi z'obusiraamu 5 awamu n'okukakasa nti bazimanyi. Kati kyengenda okunyumiza byajja bwe biti. Ku muzikiti gwe Nakasero ogumanyi, nsomesaawo olwaleero kabula dhuhuri. Kati nali nsomesa bwinaawo nga omanyi abasaze abamu ne bayisa bubi. Lwaki ekibuuzo tekyafuutuka eyo? Byegamba byesekondeza emyaka nga 5-6. Omusaze nga mbuuza kati ebirevu nokendeza engoye kiri mu mpagi za busiraamu? Bane naye nokulooli ne mati etopika ewedde. Kati juzi emyezi nga 4-5 nali wali ate Kasubi, omuzikiti baguyita Masjidi Madina. Bwoba ogutegedde ebyali awo, ekibuuzo kyekimu wallahi nekikomawo. Musiraamu nga mbuuza biri mu mpagi za busiraamu? Nali nyanukula ebibuuzo ebirala nibisa ku bbali, nenyanukula ekyo kyokka. Omutima ne guŋŋamba nti ekitegeeza bakavulugira beekweka wano. Akasenge kano katumale okkaabya. Ongamba ku birevu kiri mpagi za busiraamu. Kati mbuuza gwe omwana kola otya? Mbuuza nze siriyo, kati gwe gwabuuza. Kuba nalenga bannabida abayinza okubikweka ninga ekisenge kino katukisanyewo kyonna. Omugamu ne haja osoma otya mawuledi nga te nabbi we yagaana. Kati kyogamba obutasoma mawuledi mpagi ya busiraamu? Omwana kola otya? Kati kankuwe ansa. Omwana kolanga na kibuuzo ng'omugamba haji okufuna wuzu mpagi ya busiraamu, ojja kola bwatunula. Lwaki nkuwadde ansa eyo? Teri musaaze, teri musiraamu nsi yonna atakimanyi nti okufuna wuzu kikulu nnyo ku musiraamu. Lwaki? Kati nosala otya nga naye kati okufuna wuzu mpagi yakumeka? Haji mpuulira mpagi yakumeka? Tulekerawo okusomesa abantu okufuna wuzu. Yola bwetyo nolira n'omusaaze nagamu neze esaala nnyo naye mpulira bayita okufuna wuzu oba byebiki? Naye nga ameze n'envi nga nze kyekidiira omutulya nga tombano nga katero bijasaala atya. Era omubuuza akabuuza nti bulijjo tufuna wuzu, kati osaala otya bulijjo?
Kyekidirira olaba tena akubuuza akabuuzo kali katya leka naye tujje kakajanja nammwe kati wuzu mpaji ya busiraamu yakomeka kakati munange empaji z'obusiraamu ziri solira naye buli mpaji ate munda mwayo mulimu kyogere nga bwe nkigambye gwe kompeyalinga wuzu ku swala oyangule kyegambye buli mpaji munda mwayo gamba mulimu ebigiyimirizaawo buli musazi wa birevu kyogere nga bwe ngambye buli mukweyesa kyogere gwe totya buli musomi w'amawuledi buli munnabida alivisinga empaji esooka bw'anaagitegeera obulungi ojja kulaba ebirevu mu mizikiti muzikiti gukuta akazikiza nga guno nga bonna bajjudde ku jjuma ngaawo sima kitegeera naye ng'ekirevu simanye lwaki empaji esooka baagiwa ekitiibwa omubaka alagira atya bane neewuunya ekirwadde bakiyita mputtu wajjawo apatayiti enyumirwa nabbi we kyeyagaana ate nga wagamba nti wa ashhadu anna muhammada rasulullahi sigwe wakyogera ani yatugana okusala ebirevu ate ani gwe wagamba nti musomesa wange okose kufuutaana kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun paji esooka yokka ekyatagala gonyiikira kusiiba eno bw'ojemera nabbiwo sokola bakavuyo akali awaawo neŋŋamba katugufune nga musomo nga mutongole era tujja kuguzza twongere okuttanya ebitategeerekese subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu